netegeka ntyo omukisa gunsange kati kyetuyita emikisa gusanga yetegesse gwe buli lwofuna akasente ko konna n'okalya n'okamalawo oli bwana agamba nti owaye nine omwana wange alwadde bamukwatidde naggalama nine embuzi yange eyo bambi ogimpeemu nga tomunga nkamala okwetooloolamu nga weetooloola ogenda weewole ku bantu abalala gw'obuulira gw'obuulira oli nti ngenda gula mbuzi ya gundi ajinguza ssente ntono nnyo mpolaayo yakuyita emabega n'agenda n'agigula. So omukisa gusanga yetegesse. Kati omukisa gusanga yetegesse okwetegeka kye kiki. Beera ready kukikuleeteddwa. Beera ready kukikuleeteddwa okulaba kati covid nze yajja bwatyo ne mmanya abakozi tebagenda kutambula. Abantu balemedde ku bibira byange ebimu byali bikyali bito. Ne ngamba eno chance yange ey'okukola. Ne mbitunda nenga sentence zaamu. Ne mbitunda actually emiti gye natandika okusimanga covid yatandise. Kati ate era ntandise ogitunda. Ntandise ogitunda nakatunda emiti egisukka mu 15. Yes, eje twasimanga covid yatandise. Nga tusazeewo ekibira kiri ekikulu ekyaliwo ne tuzaawo ekirala. Kati omutupruningamu obutonotono bwe tugenda tuguza abantu ya 5 kasango 5 ne tulekamu gaggayi na nina mukwano gwange yali angamba mu ali mawulire yali angamba banne bamunyigidde waliwo opportunity nga kakukola naye ng'ofuluma mu ggwanga naye waliwo yali yerowooza nti gwe balina okuwa opportunity bagenda okugaleeta passport yo nti ate nina kamalo genda ku internal affairs nkole kati okukakkana nga bagambye ani alina passport nga bawadde omulala gwe mukisa ogukusanga nga weetegese